eno gavumenti mpawa atalikaaba n'ekivulu obuvulu nakyo ne kibateeka ku bunkenke. King Saha olunaku olw'enkya lwe lubadde olw'ekivulu kye kyamaze ebbanga ng'alanga, kyataddemu ssente empitirivu, kyataddemu obudde, stage ebadde eri mu kuzimbibwa, buli kimu nga kiwedde, ekifo yamala dda okukisasula, poliisi ezze n'emwetera ekibaluwa. Ababaddewo ku kifo babagambye buli kimu ekigenda mu maaso mukiyimirize. Tubaleetedde ebbaluwa eraga nti ekivulu kino kiyimiriziddwa. Era amawulire agaliwo essaawa eno kiri confirmed, ekivulu kya King Saha kiyimiriziddwa poliisi. Erugogo amagye geetoolodde ekifo, poliisi yeetoolodde ekifo, bamayinja beetoolodde ekifo. Poliisi egamba nti order oba ekiwandiiko ekiyimiriza ekivulu kya King Saha kivudde from above. Kabako abadde mu kifo ngenda kuba nti ate mu kutuusaako omulabe mwennyamivu, abantu abasinga bennyamivu ku lw'ekikolwa kya poliisi, naye nga poliisi lwaki bamuyimiriza ekivulu kya munnammwe kyamaze ebbanga ng'alanga. Naye nze bino nabirabirawo nga bijja kubaawo. Olunaku King Saha lwe yalaze amaanyi mu kibuga ng'agenza okutalagga okukuba kakuyege w'ekivulu kye, poliisi n'egobagana naye saako n'okukuba tiyagaasi mu bantu. Nakitegedde nti ekivulu kya King Saha bayinza okiteekako embeera. Naye kansooke nkuwe ebimu ku ebyo ebibaddewo nga poliisi eyimiriza ekivulu kya King Saha. Kabakko mwennyamivu n'abantu abalala bennyamivu. Poliisi etutegeezezza netugamba nti bo bazze n'ekipapula ekitulaga nti ekivulu kino kiyimiriziddwa era tekigendagenda mu maaso obudde buno paka nga enteeseganya zimaze okuggwa. Ekitegedde era wetwogerera kabaka wenjogera kabaka abantu abasinga mumutegeera omanyi wera King Saha bali mu nteeseganya ne poliisi bakyali nkumaliriza ekitegeere. So kiba kiwedde era mugenda kutegeezebwa nti ekivulu kigenda kukolebwa wadde kigenda kukolebwa. Kino annange poliisi mubeeremu ne Katonda, buli kye tukola tubeeremu n'okwagaliza. Nja kukitwalira eri families, tuzaayo baana ku ssomero, tukitwale ffenna ne poliisi tuzze kunoonyaza abaana kudda ku ssomero, era twekube mu mutima ng'abazadde tugambe mukwano gwaffe muzadde munnaffe ye yategese tugende tunoonye ezizza abaana ku ssomero. Saatakoma wano ayina n'ekyenkya, ayina enkya ayina kuba Luweero, ab'e Masaka bamulinze ku Sande. Kati tunulira bizinensi eyo erimu abantu bangi, tebikoma wano, birimu ab'e Luweero nabo baagala kufuna, n'ab'e Masaka balinze bafune. Tuli mu kufiiriza, tetunyikiriza nnyo. Nabisanga mu nsi ndala nga by'abazungu, omuzungu ne bamugamba munnange tokolano, naye tuli mu nsi eyaffe nga toyinayo credit gy'osobola kufuna emyaka 15 nga toyinayo kantu kosobola kunyumiza baana bo nti we nali nkola ekivulu. Security yajja n'egamba mbu katukuuma abantu bo katudde baddeyo bulungi. Tuli mu nsi eggwanga lyaffe nga omuyimbi nga King Saha akyabonaabona ng'omuyimbi omulala ng'ate byonna asobola obbikola. Tuli mu nsi nga tusaanidde okwenga. Mbadde njogeramu wali n'afaanana ne mugaba baŋŋambye gwe obiganye, n'aŋŋamba sinze mbiganye, naffe tulinda kasimu. Kati ebintu byonna byadda kasimu. Njagala kubuuza bakama bange ebyobuntu byavaawo kati byadda kasimu. Era nange mugambe kirabika waliwo ofiisi mwataagenda kuba kati waliwo Duso, Fuso, Luso, Buso, Kuso ne Duso ne Fuso. Ate on top of that waliyo above. Eriwo nno wano erugogo eyinza okuba ng'eri 50-50 okubeera nga Sheena abaawo ya King Saha olunaku lw'enkya oba obutabaawo. Ekifo kyonna kyetooloddwa poliisi era n'okuyingirawo ku mulyango bambonyaabonyezza nnyo, bamaze kundayiza ne Maloba kakasa nti sirina buzibu bwonna. Naye nga abasajja bazze n'obukebe bwa tiyaggaasi obuwerera ddala nga woolengera abasirikale baabo beetooloola bamayinja nno, era nga sho bagamba eyinza obutaba kubanga ebigambo babibaggisizzaako era ne babagamba bwe balaba omuntu yenna yenna akola kyonna ekigenda mu maaso kyonna, bwe balaba omuntu akola ekintu ekirala kyonna bayinza okuba nga ate bakola ki bamukwata
buli kimu kiyimiridde. Abakozi bonna abadde bazimba stage, abadde basiba amatala, abayimiriza ne babagamba temudda mukola kintu kyonna, ne beetooloola ekifo kyonna, tebakkiriza ayingira wabula afuluma, bakwaniriza bajjula kuweerako sooda ogende naye. Embeera bwetyo bweri, naye nga King Saha ne ttiimu etegeka concert ye bali mu meeting ne security balabo babakkirizibwa, naye nga ndooza order simanyi wagyevudde, nga show ekyali ku stand still. Okubaawo n'obutabaawo, probability is a half. byebyo ebiri ku kivulu kya King Saha kiyimiriziddwa, naye agaliwo gali nti King Saha akyagenda maaso n'okuba nti ateeseganya n'abakulu, ateeseganya n'abasirikale balabe obuzibu buvudde ku ki, lwaki ekivvulu kino bakiyimirizza, lwaki ekikolwa kino kigeze maaso n'okuba nti ate kikolebwa. Buli kimu ekibadde kiri mu kukolebwa mu kifo kino eky'Erugogo kiyimiriziddwa. Aba stage babaganya okuba nti ate bajongera maaso okuba nti bagizimba, sound babaganya okuba nti ate bamuteekako, naye bamuganye. Embeera y'obwetyo bweri, tetumanyi kikiddako oluvannyuma lw'ekikolwa kino ekya poliisi okuyimiriza ekivulu kya King Saha. So embeera y'obwetyo bweri, naye nga buli kimu tujja genda maaso n'okuba nti ate twongera okukibawa wano ku CEO Michael Uganda. Mwekuumire ku mukutu, mugende maaso n'okuba nti ate mugira updates zo tujja kuba tuzibawa, naye ng'embeera y'obwetyo bweri si kirungi. Ekisookera ddala ekivulu kino abantu abasinga baali bamaze dda okuba nti ate bagula tebo zaabwe. Twalabye Bobi Wine yaguze tebo, abantu abasinga baali bamaze okuba nti ate bagula tickets zaabwe. Eyo yonna loss. Sente z'ekifo King Saha zaataddemu okulanga buli kimu nga bw'obimanyi, abateeka ebivulu mubimanyi oba okitegeera, naye so ate webakeera ku makya ne bagamba nti ekivulu kino bakiyimiriza oba bakiggyeewo, muganda wange. Naye nga ffenna tumanyi ensonga lwaki ekivulu kino kiyimiriziddwa. Obunkenke gavumenti nze kyekiru nakirabiddewo ng'ekivulu kino bagenda kukiyimiriza, naye katwongere okusabira King Saha. Poliisi esobola okuba nti ate yeekuba mu mutima, esobola okuba nti ate eddamu emuleke ateeke ekivulu kye bambi.